okubeera nga otwala ku mukutu guno nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero afunye okusoomoozebwa nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Mr. Nsubuga Sulaiti apaswedinga ekifo kya Katikamoyo mu Maserengeta muna NRM bwe kiri yinza okuwa ekibiina ekirala ate nga olwa NRM muna NRM tugenda kwogera ebigambo ku nsonga ezitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Kamusaaso kakubuuzeeko oluvannyuma tutandika okwogera ebigambo tukwaniriza ssebo buuza abantu. Mwenna abatulaba buli omu waali abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga, erinnya Nsubuga Sulaiti nva Luweero Gombolola Katikamu mu Katikamu South Constituency Luweero District. Ndi musanyufu okuba nti ndi mu kwogerako gye muli. Abafunye okusoomoozebwa oba okunyigirizibwa Katonda abasaasire, n'abafunye ebirungi tubajaganyizaako, mbaagaliza okutuwuliriza obulungi era n'okumalako omwezi ku eno ye wiiki. Eno ye wiiki esembayo ate tuli mu kkooti era esembayo ey'omwaka. So omwaka tugutwaliriza. Omwaka tugututte naye tusaba tuguveemu bulungi. 2026 asembedde Lord Mark Electoral Commission yafulumya dda buli kimu, naye nze nsaba busabi bantu babeere bakkakkamu, babe nga baagala ebitundu byabwe, ensi yaabwe, era bawereze ababaka oba abakulembeze abalungi ku buli kifo kuviira ddala ku LC1 mpaka ku pulezidenti w'eggwanga. Nze 2026 nabasaba dda bannakatikamu nti mbasabakkirize mbakulembere nga omubaka wa paalamenti ow'ekitundu ekyo Katikamoyo Maserengeta. Tweyanze njala tutandikire ku tweet za CDF ezaalese bannayuganda bangi nga buli omu yeebuuza okuva we zaaliyo. Nzize nyina interviews enkola omu ku gwe nakola naye nga ngamba tutunulire ebyafaayo bya Uganda efugiddwako nga tefugiddwako amagye. Njala tutandikire wano endorsement ya PLU eri General Museveni etegeeza ki nga gwe tubadde tumanyi nga green candidate waabwe General Muhoozi ate nga ayendosize taata we. Then bwe tuvaawo ogenda kuntemerera ku kino ekya teri agenda kufuga Uganda nga si munnamagye. Tutandikire wali ku endorsement ya PLU. Kaakati ku kya endorsement ya CDF abantu abamu balina kyebeerabira. Ekintu ekiyitibwa nti muntu ffenna tuba n'endowooza nga ze zimu, olumu twawukanamu mu nteeka oba okuteekesa mu nkola, naye ffenna tusigala tuli bantu. Kati nga sinnaba kugenda ku kisembyeyo ky'ombuuzizza, kuba ombuuzizza nti endorsement ya CDF eri kitaawe etegeeza ki eri eggwanga, nga sinnaba kuddamu ekyo. Njagala mukulu Ssekanja otegeere era omanyi nti Muhoozi ni muntu munnayuganda nga ffe ffenna, nti ng'oggyeko ekitiibwa eky'obwa CDF. Abantu abamu balina n'endowooza nti obwa CDF nti buliko obwannannyini. Ani yasooka okuba CDF wa Uganda omumanyi? Muhoozi gwe yaddira mu bigere nga CDF, kale kankukomye wano okumpi. CDF aliko General Muhoozi Kayinarugaba yadda mu bigere byani? Nsimanyi oba mu ya kitaawe. Ebibuuzo byonna mbisindise gy'oli naye mbitutte mbisindikidde bannayuganda n'ensi yonna okutwaliza awamu nti CDF aliko. Kati ekifo ekyo kizze kibeeramu abantu ab'enjawulo. Kyalimuko kuba bakitwala ku level y'amawanga. Katumba Wamala kozi wa ggwanga ki? Sikakasa, si Muganda, si Musoga, ne munnayuganda. Saka tutunule nnyo mawanga. Nze njagala nnyo discussion zange mbe nga ziri mu bibuuzo ate nga saagala era obiddemu mbisindika eri eggwanga nti eggwanga lifiiringemu mu sipeesi ezo zemba ngenda nkola ki
zendekamu nti ekifo ekyo tekiriiko musiraamu, tekiriiko mukatuliki, tekiriiko muprotestante, tekiriiko muganda, tekiriiko mukyoli, mulango, musoga, olw'ekifo kya bannayuganda. Kati bw'abanga yayina ekiruubirirwa kye era kye yatuukiriza nti Pierre Oyuba ogyogerako olwaleero buli omu agimanyi nti omukulembeze waayo yaani ye CDF waffe wa Uganda, General Muhoozi Kainerugaba. Kyokka General Muhoozi Kainerugaba aliko gy'ava. Gy'ava ye kitaawe ate nga ye mukulembeze w'eggwanga lino. Gw'oyagala kuŋŋamba nti bo tebaliimu mbeera y'abuntu, nti bwe tudda wabweru wano tebaddamu keeri ne batuula ne boogera. Bannayuganda kyenjagala bamanye okuva ku nze, tewali General Muhoozi Kainerugaba kyakola nga teyeebuuza ku kitaawe. Olwaleero kankitwala oyina kampani Sekanjakko. Kampani eyo ng'erina byetunda oba erina byegula. Naye ng'okimanyi bulungi sikkaanya naawe. Nsobola okufuula maneja wa kampani eyo. Ekyokubiri, Uganda eri ku bufuzi oba efugibwa magi, wadde tugamba nti pulezidenti yawumula amagi naye ate Ssamateka wa Uganda takkiriza munnamagye kwesimbawo. Kituufu, naye ate nga pulezidenti waffe gwe tuyina ye commander in chief, kitegeeza yali ku ntikko y'amagye. Bw'eba kampani Uganda efugibwa pulezidenti Museveni nga yateekayo CDF General Muhoozi Kainerugaba ate nga mutabani we, wali omusuubira kukola ki? Tukya-analyzinga endorsement tetunaba kutuuka ku tejja fugibwa nga terina bannamagye bagifuze. Era bwenkyali awo sinnaba kugenda eri ku bannamagye. Tuli ku endorsement ndi kati Muhoozi nze mutute nkuwadde example nti Uganda gitwale nti kampani. Bwebanga kampani ekulemberwa President Museveni, ne mu kampani omwo mubaamu manager, assistant manager, supervisor n'abalala. Nti kubwa manager kubanga eggwanga nga liri ku mudumu gwa mundu tufugibwa magye. CDF yakolanga manager wa muzeeyi, ya handlinga amagye ge gafuga ensalo z'eggwanga n'okuuma obutebenkevu mu ggwanga nga bayambibwako poliisi. CDF gwe tulina kati ye General Muhoozi Kainerugaba, mutabani wa President Museveni. Wenkugambire nti okusalawo kwe n'agamba nti obuwagizi bwe bwonna bwonna abuwadde muzeeyi. It wasn't an accident. Why? Teri yaliyo nga Muhoozi avaayo n'ekirowoozo ekyokuba nti akola Pierre Oyuba. Ate nga nkakasa bulungi singa Pierre Oyuba yalinga eriwo mutima mukyamu, President Museveni teyandifudde Muhoozi nga CDF w'eggwanga lino. Ki ekyengezaako kutegeeza nti Pierre Oyuba eryo ttabi lye NRM. Ne Pierre Oyuba, it is non-government organization. Lwaki tugitaminga nnyo nga political party oba ng'ekisinde? Mpaayo wa opposition omu alimu ensa, ali mu Pierre Oyuba ng'alimu ensa. Kibayita ensa okimanyi? Nti bw'aba ayogedde eri abantu basobola okuwulira ate nga byayogera byategeeza. Mu opposition ng'ali mu Pierre Oyuba. Mu Pierre Oyuba temuli mu opposition. Bwe nkugamba nti Pierre Oyuba tabiri NRM mba nkulimbi. So bwe tuba nti mu Pierre Oyuba NRM ye yalinga ye yeeyubulidde mu Pierre Oyuba. Kuba kati ffe nga abali mu kibiina nze ndi mu NRM era njiwagira toyinza ginzijjako. Wadde olumu erina ebitali bituufu nze byenjogerako ku mpewo. Ebirungi n'embisiima, ebikyamu n'embyogerako. Kati omuntu yenna nga oyagala kunyweza buyinza olina oteekawo embeera esobozesa buli omu okubaako endowooza wagituusa ku boodi. Kati Pierre Oyuba ebirowoozo byaffe ebimu bivaayo
kubanga ng'ovudde ku kya kwendoosinga President Museveni ne Museveni yayendoosinga PLU kubanga bamemba ba PLU okugeza nga Balamu yaba obwa minisita, Banyamutoolo yaba obwa minisita. Kitegeeza nti tuli in good terms. Era kya PLU okwendoosinga NRM kitegeeza kinywereza gavumenti yange gyempeerereza mu buki mu buyinza. Newankubadde nti we tugenda okuzzaako awo nti akola endorsement tateekeddwa kubanga akyali mu uniform yaffe yaki naye kye yakoze yakikoze ng'omuntu kubanga oli kitaawe ate munnamagye wadde munnamagye tekimuggyako nti naye alina kitaawe amuzaala buli omu gwamanyi okugoberera code of conduct mu mulimu gw'obeeramu byonna bw'oba obiyiziza mu constitution bituufu naye mu nkola y'obuntu ebisobola kukola mu nkola y'obuntu kuba kati nze njagala nkugambe nti kale President Museveni yazizza omusango munene nnyo kati twagala naye nkugamba nti ekyokwendoosinga muzeeyi nga his presidential candidate 2026 teyabadde accident kubanga buli gavumenti yonna nga yeyina obuyinza eba n'engeri nnyingi zeenywereza mu buyinza to consolidate n'enyweza obuyinza. So PLU nze ndimu ekirowoozo nti y'emu ku ngeri president gye yanoonyaamu obuwagizi okuva mu bavubuka, B n'amagye gennyini kubanga bw'oba tolina sapooti y'amagye toyinza kukulembera ggwanga lino. So General Muhoozi yakikoze okuba nti awagira kitaawe ekyokubiri naye ng'omuntu asobola okuba nga ayina eddembe ly'okusalawo gwani gwalina okuwagira gwani gwatalina kuwagira. Kati tugende wali ku atali munnamagye tajja fuga Uganda awo sikkaanya nakyo. Nze naalirowoozezza era nga bw'oli munnamawulire kisaana mugende musooke mukole interview nga tonnaba ku accusinga muntu kumunenya weebuuze yakyogedde atya. Tu bw'aba nga yakyogedde ng'alina ensonga ze zisooke zidiscussingibweko naye ate mulimu ayogera kiringa bwe nakugamba mukulu Sekanjako oli muddugavu ng'ate oli muddugavu noga nti nkuvumye ayinza oba yabadde akyogera ng'ayogera mazima. Waba otunulira ebyafaayo bya Uganda tetunnafugibwako muntu wa bulijjo abasinga obungi naye sebo yali mulwanyi era yalina emmundu ye mu lubiri okuba n'emmundu bira kirala n'okuba omunnamagye ne training yazikola. Muteesa bw'ogenda onoonyereza ennyo kuba nti obwakabaka obwaffe si kirungi kubudisikaasingako nnyo abamu bakola ebintu naye nga ne Muteesa ono aliko kati essaawa eno mu nsiko yagendayo Mutebi owaffe kabaka waffe gwe tulina kati mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza yeetaba mu lutalo no butereevu. Kakati ebigambo byoli bituufu? Ebigambo ebyoli ogamba nti eggwanga terijja kufugibwa muntu nga si w'amagye oba si poliisi okusinziira ku ye singa oba omutuukiridde ayinza okuba n'ensonga entuufu naye nga tekijjaawo nti ekitavaawo nti ge mazima. Naye ki kitwandikoze okuyamba eggwanga lino nti omuntu yandibadde nga mu uniform statement ezifaanana ng'eza CDF zandibadde ziregulating nga zikyukamu ku ezo nga zaatuweereza essaawa eno kubanga omuntu abakulembeze ffe tuwa ekifaananyi abantu be tukulembera ku level ya General Muhoozi nga CDF yandibadde tavaamu bigambo byavaamu essaawa eno bikambwe ebyokuba nga ebitiisatiisa
bw'ogamba nti civilian tajja kukulembera nsonga ki gye yatuwadde eyeesimba egamba nti Uganda tennatuuka oba teteekeddwa okukulemberwa omuntu atali munnamagye? Kyanjawulo ki ow'amagye kyayina civilian kyatasobola kukola? Bwe tukitwala nti katukitwale nti statement ye yentuufu naye erimu ebituufu byamu nti twandigambye singa tubanga twagadde nti amagye gakulembere, amagye gatuyamba ne ganunula eggwanga lino, kiki ekyagatwala mu nsiko? Olw'embeera ezaaliwo buli omu z'amanyi, ze sijja kuddiŋŋanamu kubanga bannamawulire buli omutuuka byogeddwako buli lunaku buli ku makya buli omu abimanyi. Kati babanya nti waaliwo embeera embi eyatwala kitaawe mu nsiko. Olwaleero General Muhoozi teyandivuddemu bigambo biincitinga violence bijjako munnansi ddembe lye. Nze nsuubira statement gye yabadde agezaako otegeeza oba oli awo nobaawo ekyamuugudde n'atayipingamu ebirala. Yabadde ategeeza nti ne bannamagye baweebwa omukisa okwetaba butereevu mu byobufuzi. Ayinza oba kye yabadde ategeeza omutaputira bw'ogezaako omutaputira. Nze bwe ndowooza yensonga lwaki nkugambye nti kibadde kinyuma nnyo bannamawulire ne batuyamba ne baddayo nga General Muhoozi ayinza oba nga akawaayiro kayagala okutereezaamu kubanga bw'omulaba ennaku ze zabadde engeri PLU bwa pulezidenti ate constitution emukugira, ayinza oba yabadde ayagala kutegeeza nti n'amagye gakkirizibwe geetabe butereevu mu byobufuzi. Ate era ekintu ekikyamu kubanga omulimu gw'amagye kukuuma nsalo na kukuuma butebenkevu mu nsi oba mu ggwanga eryo. Katugenze KCCA. Ndowooza nnaku nga 2 emabega President Museveni yagobye ekisaka abadde akulira ekitongole ekyo, n'agoba Luyimbazi David abadde amumyuka, Dr. Daniel Okero w'ebyobulamu. Ekisooka kitegeeza ki? Olwaleero nkedde nga nyina mawulire nga ndaba store awo mu gurupu era ya KCCA nange mwedinga egamba nti speaker ate bamusibiddeyo mu chambers ze gyalina okuva okujja okubiriza olukiiko. Nenja tusooke wano kyabadde kyetaagisa because bo basinzidde ku alipoota ya IGG yanoonyerezaako saidi ze ku byagwa ekiteezi. Kati okugoba kwa executive director ne bagoba omumyuka we ne bagoba n'owebyobulamu nsuubira ekizibu tekyavuddewo. Era pulezidenti emirundi gyonna ekyamazima akola ensobi naye nga tagikola ng'omuntu kuba yagamba yasinzidde ku lipooti eya IGG. Naye IGG yakozeseza kriteriya ki okusinziirako apiininga abantu bano okubagoba? Siringa abawolereza kituufu be bakuwa entebe, be bakuwa ofiisi, be bakuwa omulimu, oteekeddwa okukola ebyo by'oteekeddwa okukola mu kifo ekyo. Naye waliwo embeera olumu ng'ebintu bya gavumenti kankugereze tosobola kukeera nkya n'ogenda ozibe ekinnya mu luguudo ne bw'oba olina ssente ezikiziba nga gavumenti ekkiriza. Amateeka gagamba nti gavumenti yeteekeddwa okuauthorizinga everything, each and every activity within the government. Kati if at all tofunye lukusa tokkirizibwa wadde okuziba ekinnya. Nawuliddeko engineer Jjo ng'ayogerako ku radio CBS omu ku gwe baagobye ng'akulaga nti bayisa ssente ne balaga nti bazifunye naye nga tezikoze eki nga tezituuse. Engineer oba abo abaagobeddwa bakulaga nti buli resolution yonna yonna ebadde ekolebwa kuba otunuulira mu system yaffe eya gavumenti
KCCA ne president yenyini yavaayo n'akitegeeza eggwanga nti eri mu mikono gye. Kati nga tonnaba kugoba bano abana olina okusooka okunoonya kuba bw'olaba enkola yandibadde entuufu nti road mayor bw'amala okwa identifying ekizibu alipootinga wa. Kubanga kati ensonga ya Kiteezi eviira ddala ku bakansala. Kansala w'ekitundu bwe yalaba nti Kasasiro alinnye mu nkola ey'ekigunjufu yandibadde agenda alipootinga ku lukiiko lwa KCCA. Olukiiko lwa KCCA bw'alipootingayo meeya alina okuwandiikira executive director. Executive director aba alina okutegeeza minisita. Minisita alina bituusa butereevu waggulu mu cabinet. Cabinet ekubirizibwa President Museveni eyatugamba nti ekibuga kiri mu mikono gye. So kati nze ensonga ya Kiteezi naligambye nga tebannaba kugoba abagobeddwa ba Idi ba inginiya. President Museveni yandisomye mu lipooti eyo yandiyekyekinzeemu ye nga ye, kubanga ebyo byonna ebintu biva ku ye waggulu. N'asooka anoonyereza bw'aba ya authorizinga bafinansinge okugyawo Kasasiro oyo lwaki teyavaawo. Kati ekyo ne kituuziza ku bigambo bya inginiya ogamba nti baayisa obuwumbi 16 nga bwakuteekako ttaka okukkatira ettaka sikujjawo kukola land field yebeere ngeri ku mutindo. Naye ate nabo baabuyisa mu bigambo tebwatuuka ku akawunti yaabwe. Kati abo omukulembeze w'eggwanga yandibadde atuyambira n'anoonyereza obunafu buli luddawa nga tannaba nakugoba. Ndowooza agenza okugoba ng'asoose kukola due diligence. Eyo lipooti nkyamu kubanga bw'onoonoonyereza ennyo n'omukulembeze w'eggwanga naye yennyini aba asaana kukoshoningibwa, kubanga KCCA eri mu mikono gye, byonna bigenza okubaawo ye ng'ali luddawa. Anti Lukwago yagamba yakola lipooti ne banne nga balaga nti Kiteezi yaliggaddwa. Lipooti eyo yakomawa ng'ovudde ne ku lipooti ya Lukwago. Pulezidenti buli lunaku afuna lipooti okuva mu bagiso bapiso baani. Kyogamba nti abantu abali mu kifo ekyo okutuuka Kasasiro okuyiikira abantu baali bakola mulimu ki. Abantu abagobeddwa statement yange eri kiriya, sijja bajjako musango naye si be babadde bateekeddwa okubonereza essaawa eno lwa nsonga nti ekibuga kiri mikono gya pulezidenti. Pulezidenti alina engeri nnyingi gy'alina ofunamu information y'eggwanga. Buli lunaku afuna lipooti okuva mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Abantu abaali bamuwa intelligence report okuva mu Kiteezi, lipooti ezo zaatuuka tezaatuuka, zaakomawa. Bwe ziba zaatuuka yakolawo ki ye ng'omukulembeze w'eggwanga? Nga tonnaba kunenya Kisaka, tonnaba kunenya bayinginiya. So kakati ye yabagobye ng'asinziira ku lipooti ya IGG. Naye before that report of IGG, KCCA executive eno ku oludda lwa Lukwago gye tuyita political side yalina lipooti gyegenda okusoma. Bakansala ne baagala okwekola ebikonde ne balemesa alipoota. Naye okusinziira ku nsonda munda ziraga nti alipoota eyo ebadde erina ebifaanagana n'eyoono. Bano ne balemesa eno somebwa because nga baagala okutaasa Nankulu. Bw'aba Nankulu nga si directly avunaanyizibwa, kubanga Lukwago yagamba nti 2018 bawandiika alipooti ng'eraga Kiteezi aggalwe. Kati Kiteezi taggalwanga. Ne bagula n'ettaka lino ery'eddundu saidi z'emukono tebalikozesanga. Bakugamba nti tulikodinga bagamba batya? Bakugamba nti ensonga ya Kiteezi teyatandise yesterday. Yatandika dda. Kuviira ddala 2011 ne bajja mu 2015 babo mu 2020. Lumu nali ne ku TV nendaba Lukwago ng'ayogera. Naye ekyannyumira nti omuntu eyamuziiza yali inginiya
namugamba nti yayogera byabufuzi kyobola nkugamba nti sibajjaako musango bagulina omusango bagulina naye wakubona nti tebaalina kyakkola omanyi kibayita okufiirira mukamaawo kati bo be baayiyeewo omubiri kaliga ka Katonda kubanga oyo yingini yanyini yagamba Lukwago nti mwe muli mu kuzannya byabufuzi naye singa twali mu nsi erumirirwa abantu ab'ebyobufuzi bo baatuyamba okukola omulimu ogutali okusinga ku batekiniko kuba bo ensonga baazirabirawo baakola ogwabwe baleekaana kubanga Kampala afugibwa ba opposition baleekaana ne tebadduukirirwa yensonga lwaki mwavuddemu bino era sijja kugamba nti lyeddagala bo obulwadde tukyabuyina bw'oyita mu Kampala kasasiro ajjudde mu Kiteezi batugamba nti wakyaliyo n'abafu abali wansi abatannabakulalika so ensonga ya Kiteezi nze nyinza osaba omukulembeze w'eggwanga atuyambe agikwateko n'obwegendereza kubanga erimu obulamu bw'abantu ekyokugoba ba iddi si ye solution wabula kiyinza okuba nga kyekimu kubanga olwaleero yinza okuba nti oli mu kulikodinga amawulire gano naye si gwe asinga wayinza oba yakusinga alina wina gw'osinga so kati bwe tukyusaamu ku feesi z'abantu n'enkola ziyinza okukyuka kuba buli omu alina okwolesebwa okw'enjawulo so nze kyensaba omukulembeze w'eggwanga nja kumwebaza okusooka nti at least yalaze nti afaayo naye okugoba si ye permanent solution walina obaawo ebikolebwa ebiki ebirala okusobola okulaba nga tukola ki nga tutereeza ensonga y'Ekiteezi ate n'eggwanga lyonna kubanga kasasiro tali mu Kiteezi bwokka kasasiro buli ebibuga bijja bimirukawo enkya n'eggulo tubeerenga ne pulaani wetuyinza okuba nti kasasiro waateekebwa oba oli tumugatteko no value singa kasasiro oyo alina byakolebwamu ebivaamu tetwandifunyina bantu bano kufa so ku nsonga eyo omukulembeze nze mwebaza okugoba bali nina okumutegeeza oba n'okutegeeza eggwanga nti abo si ekyabadde ekizibu ekinene ekizibu ekinene kikyaliwo era kirina okukolebwako tweyanza nnyo tweyanze gonna abadde osinziira okubeera nga otulaba tugenda kumanduuza kwezi ensonga bbiri tujja kukoma kwezi ensonga bbiri tujja kukomawo ndowooza Sunday tujja kubanga tusobola okubeera ffenna tujja kukomawo Sunday twongere okwogera ebigambo